okuva ku lubiri okutuuka ku Masiro. Kunze Obuganda bulituulako ddyeka mu kifo ky'okwekubagiza entakera, tulumyuse ku kalenda yaffe ng'olw'obwerende, ng'olw'amazaalibwa ga Kristo Omuyudaaya bwe tukukuza, ng'olw'abaajeemeramu ng'abajulizi bwe tukukuza, ng'olw'okusiibulukuka kw'abagoberezi ba Allah bwe tukuza, ng'olw'okukomererwa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo ze tukuza, ng'olw'okununulibwa kw'emyaka 3 gye tumaze nga tukuza, oba olw'obwetatwaze okuva mu kikalaayi okwesogga eddiro eriteta mbutukuza. Abaaluka olukwe okulumba baffe, abaalina omukono mu kusindiikiriza omwagalwa, abeetaba obutereevu mu kuwaŋŋangusa omusuutibwa, beeyambika ekikolimo eky'olubeerera ekyasikirwa abaana baabwe n'abazzukulu, ge mabeere g'embwa mu bazzukulu b'abazzukulu 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 n'abazzukulu, kye bava bafiira mu bwekukumi nga baboolwa mu buli mbeera, si mu Buganda mwokka naye mu Uganda yonna n'ebusukka nsalo yonna. Anti buli alya mu Buganda olukwe aba alulidde mu Kabaka waffe. Buli akumpanya ebya Buganda aba akumpanyizza bya Kabaka waffe. Buli atunda ebya Buganda aba atunze bya Kabaka waffe. Buli ataddiza Buganda aba mmye Kabaka waffe. Buli eyeeyambisa Buganda okutuuka ku kye yeetaaga aba yeeyambisizza Kabaka waffe. Abaali ababaka e Mengo bwe baasala eddiiro ne baligitira mu kibatu kye, Ssaabakolobeezi n'azinagudoikudde kubanga kyali kisalidde mu ntamu, n'akakasa n'anywera n'asinziira, waayita mmeka ye abange, ne tumuyitamu bbaffe ng'ogw'oluyiira, ne tumulyamu bbaffe olwa Yuda olw'ebinusu 30 ebyatulakira. Mu bakazi ba bbaffe mulimu abajja okulya obuli, abatali mubiikirayo yadde akagina, abatali muzaalirayo yadde akayana. Mu bakazi ba bbaffe mulimu abafumba mu malyabiri, teebereza abaana be bazaala, ekimyu bali kibasiba ku lwani. Mu bakazi ba bbaffe mulimu abatamanyi wadde akasimo gye kakwatirwa okuggyako okwogerera abalimi awalabwako, baffe ensaalwa nnyini. Tebakimanyi nti gw'olabyeko yabeera omwana, beerabidde nti ag'Omuganda gaalemera mu ngalo. Mpulirayo abatetenkanya okuzimba Buganda empya basisimuka oluvannyuma lw'emyaka 5. Tebakimanyi nti omuyonga tegwongerezebwako. Tebakimanyi nti Buganda Ssesso taatafa wabula eyeeyubula obweyubuzi. Anti abamanyi tuli bangi nnyo ddala, so nga ate era tewali atalina kyamanyi, kyokka ate si buli amanyi nti mumanyi. Bakabona abamanyi eby'ensonga tebalirabikako mu kukoowoola amaanyi ag'obutonzi, so nga be baliko omukiro ogw'empuliziganya. Anti ffenna bwe twayitibwa mwalimu abaalondebwa, ate ne mu baalondebwa mulimu abaalambibwa. Gye beekukumya eyo gye basirikidde, gye baba bakukunulwa basembezebwe ku mwanjo, balambike n'okuluŋŋamya ensonga z'obutonzi, tuve mu kuswalira obujjajja bwaffe nga tugulumiza obujjajja bw'abali obutalinunula kitiibwa kya Buganda kye tuddiŋŋana ng'ekikwate nti kyava dda ne tutontoma okukikuuma nga so nga lwali mubbe. N'abadde nno mubazire nnyo abaatusooka, ye teyaliiririra bantu be, ye teyatiiririra ggwanga lye, kubanga teyali wa Buganda yokka era teyali wa Uganda yokka. Yabaagalanga kyenkanyi, yabaagalizanga kyenkanyi, yabeeyimiriranga kyenkanyi, yabalumirirwanga kyenkanyi. Oba yabeesiganga ekisukkiridde? Eby'omuwendo ebyatwawulanga ku balala byasasika ne biyitirawo bwe bityo. Eby'ensonga eby'emmizi bye twesigalizanga twabyeyambulira ne tubigemula bukolokolo
tukunnumba bute, twasubwa obuyonjo mu mpisa n'embeera, twasubwa obugagga mu mitima n'emmeeme, twasubwa obwesige mu mikwano n'eŋŋanda, twasubwa omukwano ogw'omuzadde ate bbaffe, twasubwa amagezi okumanya okutegeera n'ekitangaala. Olunaku Buganda yandiruwummudde nga awangaala omwana wa Muteesa.